Abatuze b'oku kyalo Buligobe kisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono abakakalabiza ejjaabwe mu kirombe kya Buligobe Stone Quarry olunaku olwaliro bakedde kweyiwa ku kitebe ky'omubaka wa President e Mukono oluvannyuma lw'abatuuze okufuna obubaka ng'abo bategeeza nti tebalina kuddamu kakalabiza mirimu gyabwe mu kirombe kino. Abatuuze bano balumiriza abatuuze bannaabwe okwekubana n'ab'obuyinza okubasalirawo nga bo abantu ab'olubatu era bano batubulidde obuzibu bwe bwolekedde okusanga oluvannyuma lw'okuyimirizibwa nti kubanga abamu baliko obukosefu ku mibiri gyabwe. Kati nze mbadde mbonaabonera abaana bange n'abazzukulu nga mbanyonyereza ekyokulya nk'akawunga. Kaakati banzigadde tugule ebitiiyo kati batandise tufuula lusuku empalana z'abagagga ze baliko nokalowoozo kagende eri abeeyita abagagga kuba bo bakulembeza nnyo ekyobugagga bw'obanga ogula mu kitundu w'ogula manya wengenda ogula ki ekigenda mu maaso ki ekiriwo baleke kubeerawo kuba bo beewaana balina omugagga bateekamu ssente tetujja kukola naye naffe abanaku gavumenti eveeyo ffe tetukabira nko gavumenti tuwa kyakulya abantu bakaba bakola ki naye ffe tukozesa mikono. Batutegeezezza ng'ab'obuyinza bwe babasabye okusooka okufuna ebbaluwa ebawa olukusa okukuba amayinja kye bagamba nti ebbaluwa eno bweri ey'ebbeeyi era ne basaba abakulu babaleke bakole basobole okufuna ssente ezo. Okiraba tetulina wadde buzibu n'abatuuze twali tetukimanyi kuba ebirombe bingi ebikola naye womala ogwa mu nsobi oli akusomesa. Tesobodde kuvaayo kujja kunoonyeza abantu mirimu tusobodde ozeegunjizaawo nga ffe abantu okusobola okulumirirwa abantu bonna boolabye eyo ku disitulikiti abaddeyo mulimu abatoogera mulimu abamuzibe mulimu abalema buli kika kya muntu tukirina. Era nammwe mundaba amaaso ebyokusoma sibisobola amasomero gaffe ga bbeeyi ag'abamuzibe gavumenti terina kyesobola tuyamba ne tujja wano tusobole okweyiiya naye abantu balinga basatu be batulemesezza okweyiiya. Ye omumyuka w'omubaka wa President e Mukono Richard Byabwe Ntulumi atubuulidde ensonga lwaki bayimiriza abatuuze bano nti era bataddewo olunaku olw'okusisinkana abantu bano bababuulire ekiddako. Nalirowoozezza nti waali badde wabeerawo enkwatagana ey'awamu okulabika nti abantu bano bayambiddwa batya abagamba nti amayumba gaabwe gaakosebwa bayambiddwa batya n'abakuba amayinja bayambiddwa batya. Emiruka egyo esatu ena badipeeningira ku kirombe ekyo. Ate ye ssentebe w'eggombolola eno omulonde Isaabire John Bosco alaze obwennyamivu eri ekikoleddwa nti kubanga ekirombe kino kiwadde abantu emirimu okuva mu magombolola asatu omuli Nama, Namafaaba wamu ne Nakisunga naye n'asaba abatuuze okuba abakkakkamu okutuusa ku nnaku ze babawadde nga 31 omwezi guno. So tudde ne tukaanya Ituga one environmental officer agende ne engineer basisinga damage ezikoleddwa ku mayumba g'abantu. Ekyokubiri ne tuyimiriza okwasa amayinja okwo nga bakozesa baluti naye basobola okusigala nga basisa emikono basigale nga amayinja bagakubisa omukono paka environmental officer ava ku district abayambyeko ne bafuna license n'abagayidinga n'okukozesa tekinologi. Eggulu lino likusakiddwa Tenywa David ku lwa STV Select ey'enjawulo.